Amannya Joseph Tamale Junior. Taata okimanyi tukwagala nnyo era tumanyi kyoli muggulu. Taata weebale byonna by'otukoledde. Taata emirimu ki agikoze bulungi era tumukubireko mu ngalo fenna. Taata tetugamba tetwekubagiza tetukaaba naye tumucelebrating watufunye malayika endala. Taata omwoyo gwo Mukama aguwummuze embeemu. Mwebale nnyo baana bange, obudde nga buno bwe butono nga buno kiba kizibu abaana bano okubabuuzaako era ne bababuuliranga bwe biri, naye tujja kukola entegeka abaana bano bajje mu gavumenti bajje boogere nammwe mubalabire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Taata mbadde nsaba Nantongo request ye ey'omugenzi agiddemu mu Lungereza, Vice President agipiikinge bulungi. Thank you very much. Taata wange yampeerera. Right Honorable Vice President, I'm here to inform you officially that I've been the manager of my daddy's company, Mirundi Media Consultants, legally known, and we've been paying taxes. We've been operating in publishing. We've been publishing monthly magazines and those small books that were specifics. In the time, my dad, during this time, our company had lost its assets, they were reducing because Dad wasn't earning, or if he was earning, it wasn't all that he was the major shareholder in the company. But as a company, we had a dream with Daddy. As we are coming along this road, you met a flat. Did you see it? That flat is a legacy for my dad, Mr. Sadi. My dad also wanted to have a legacy here in his home area. He has land. That is his house, but next to his house is land. It is his land. And this is what we had in plan. He wanted to have a tax park there with a storage building. The lower section to be shops, middle section, accommodation area, then the third floor, his library. But because we were not generating a lot of profits, we didn't manage to put our plan in implementation. However, my dad used to show me like he's demanding someone money, or he needs to be appreciated somehow, somewhere. Even when that plan was made, he was trying to tell me, we are going to receive some money. Please go on with our plan. Even I went to the district, requested for a truck, an excavator to start the work. However, whenever I could reach him, he would say, they have not yet given us, but when I get the money, we shall put it in plan. So my request is, Mr. President, it was my daddy's wish to leave that legacy here in his home area. Kindly help me or help the family to leave that legacy. Thank you very much. Webale Nantongo Wawada the Right Honorable, make a small correction. Her Excellency the Vice President. Webale
eddoboozi lituuse eri abakulu loud and clear. Kampite omwana waffe omukulu John Tamale Mirundi ate amalirize ku lw'abataavu bonna. Neyanziza nnyo abakungubazi mwenna mwebale kujja. Amanyanze John Tamale Mirundi nga nkolera ku Paalamenti ya Uganda era ndi munnamateeka. Njagala nsooka okwebaza abantu b'okukyalo olw'okujja mpungi okusiibula taata. Taata abadde abaagala kimanyi nga mubadde mu mwaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Bizirako abantu betuwangaala nabo ekyengera n'ezzana nammwe mwebale mwatudduukirira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okuzzaako Central Government, Your Excellency the Vice President, your government, the government for which you serve, has assisted Muzeeyi emulabiridde mu bulwadde ne lwali nga tannalwala. Twagala okwebaza. Maybe let me put this in English. Your Excellency, we want you to take this message back to the President. I know you'll meet him. I want you to tell him, and I request you humbly, that you inform him that the family is appreciative of everything he has done for our father during his life and after his death. The state is paying for this function. It's not our money. And it's not some little money, it's a lot of money, which you couldn't have. The next thing is I want to thank you, Your Excellency, for traveling to us, for visiting our home area. You have seen the humble home of a civil servant. My father was a very simple man. He didn't have a lot because he spent everything he had on us, the children. Your Excellency, we are 40 or more children, plus dependents, and our mothers are here. The responsibility that our father used to carry has not ended. It's still with us. It has only been transferred to our mothers and us, the elder brothers and sisters. I would request, therefore, that the President has always been good to his family. If there is an opportunity to meet him, if there is an opportunity to accommodate all these people. Some of them are very young, others are old. We have different needs. The school fees needs, they are studying, some of them have no jobs. So all those things can only be done by the fountain of honor. Badde nsabazire mu Buganda tukwatagane bulungi. Abantu mwenna abazze wano badde nsaba ekintu kimu. Tukubire gavumenti eno etukoledde olumbe luno mu Nkana. Mwebale nnyo. Munzikirize neebazeeyo abantu. Munzikirize neebaze Afande Nakyobe. Afande Nakyobe Afande Nakyobe. Afande Nalweyiso abadde muzeeyi abaddamu amwogeramu si bulungi. Naye Afande Nalweyiso okuba taata lwe yafa yabeekinga n'atuyamba, atusapootinze financially, atukubidde n'amasimu. Badde nsaba mu muzeeyi lwako mugambe tusiima ng'enyumba ya Mwami Tamale Mirundi. Njagala okwebaza abantu abalala mwenna, Honorable Babalanda, mwebale nnyo Honorable Bagahale, wajja mu ddwaliro n'olaba muzeeyi. Muzeeyi wamuwa amaanyi mangi. Honorable Bagahale yaleetera muzeeyi essuuti eya black. N'amugamba Mirundi olwowona eno essuuti gye tugenda okutambuliramu. Ne munnange twalwanye tetwasobodde musevinga. Ne tukwebaza. N'abalala olw'enfunda bw'obudde munzikirize njogereyo. Honorable Amelia Kyambadde nsaba oyimirire. Honorable Amelia Kyambadde oyo abadde mukwano gwa muzeeyi nnyo 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 era bwe musanze wali mugamba.
Honorable weerabira kuteerabira muzeeyi. Honorable oyo lwaki muyimiriza yakubiranga muzeeyi ng'akyali ku State House ne bwe yavaayo yasigala munoonya nga oluusi muzeeyi waba alina akasente ke yeetaaga ng'alina abantu. Muzeeyi alina abaddamu baakubiranga yeetaaga akasente si ffenna bamu na bamu abaasigala bakyamwagala. Honorable Amedi yakyambadde yasigala ayagala muzeeyi era amukubira n'amuwabula. Nze nno Honorable Amedi yayantwala okusoma era ningenda okusoma masters kati ye yeerabidde. President yampa muzeeyi yali anfunidde okusoma masters. Nze badde akusomesa naye nali ngenda kusoma masters I think mu taxation. Muzeeyi akasente takalina bulungi nange nenoonya akange. Bwe twasinkana Honorable Amedi n'agamba nedda ensonga ejjajjanji wa President n'akkiriza ne bansasulira mu kifo ky'okusoma taxation n'ensoma amafuta. Onabendi ya sente yazimperezanga sente zaalinga nyingi zigenda kuddira naye yannyamba. So Honorable Kasolo naawe tukwebaza ssebo kino kitundu kyo naye ozze n'obeera naffe okuba muzeeyi lwe yafa n'ebyotukoledde. Abantu bonna tebasiima Honorable neffe family esiimi ffe tutegedde obuzibu obwadde okoleramu. Farouk Kirunda, Mr. Farouk Kirunda, Bout, aba State House mwenna mubadde naffe mbadde mu communicatinga tubeebaza. Kati kanzire ku baganda bange muzeeyi afudde